Jack. Buli musajja ajja okunkwana abeera mufumbo ate emyaka gingenzeeko. Nsuubira birungi ki era bizibu ki singa nzikiriza ne ngenda n'enfumbirwa omusajja alina mukazi we. Nfunye ebibuuzo bingi nnyo ebimbuzibwa I'm dating a married man. What should I expect? Leero nziza okuwa ebirungi n'ebizibu byensuubira ebiri mu kufumbirwa omusajja alina mukazi we. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bweguba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry teweerabira okusubscribinga kona kadako konako gwajja osookanga okulaba video zaffe ziteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri tubeera twogera ku mukwano onoonyeza otya omuntu omutuufu okuumya otya obufumbo bwo, naye ku lunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli noonyaako ku WhatsApp namba yange eyo, beera mugumiikiriza mbeera nja kuddamu kubanga njogera n'abantu bangi. Kwegayiridde tokuba katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekirungi mmanyi kimu kyokka nti ayinza okuwa eddembe ku lwaki engeri gy'ali nti tajja kukomangawo buli lunaku, alina okugabanyaamu obudde bwe, alina okugendako ewa mukyala mukulu. Kati lwabeera zzeewuwo osobola okwewala ebimunyiiza, naye onajja buli lunaku ebyokunyiiza tebibulawo. Leero oyinza okwewala kino ekimunyiiza ate enkeera n'okikola oba n'okola ekirala ekimunyiiza, naye onajja mu wiiki omulundi gumu oba mu mwezi najja wiiki emu, osobola okwewala ebimunyiiza mu kaseera ako kaaba aliwo. Naye onajja buli lunaku kizibu nnyo okwewala byonna ebimunyiiza. Naye ebizibu bye bingi, katutandike n'ebizibu. Ekisooka olina okuyingira obufumbo buno nga tolina bujja ate ng'oli mwetegefu obutayagalwa. Bw'abanga waliwo ensonga z'avunaana omukyala ono gw'ali naye gwajja kuvunaana nsonga ndala. Bw'abanga amuvunaana bukyafu gwajja kuvunaana butafumba bulungi, afuneyo omukyala owookusatu. Omuntu atasobola kubeera mu mativu n'akakatini k'ayina tolowooza nti nno gwe alina ebirungo byonna bye yeetaaga era ajja kubeera mu mativu naawe. Ajja kufunayo ensonga za kuvunaana kubanga tannaba kutandika kubeera naawe, naye bw'anaatandika okubeera naawe ajja kuzuulamu ebituli, afuneyo owookusatu, n'owookusatu tajja mumala, afuneyo owookuna. Kati beera mwetegefu okubeera nti toyagalwa ate nga toyina bujja. Ekyokubiri, suubira ate weetegekere okusuulawo. Buli wantu wonna awali abantu abasukka mbabiri wabeerawo obutakkaanya. Kati omwami ono bw'abeera nga tasobola kugonjoola butakkaanya obuliwo wakati we ne mukyala we, tolowooza nti gw'agenda okujja ogenda beera malayika otuukirize ebintu byonna era tewali butakkaanya bwonna bwe mujja kusisinkana. Naye bw'abanga talina busobozi bugonjoola buli, tolowooza nti anaafuna obusobozi obugonjoola obutakkaanya bwe munaabeera mufunye ng'abafumbo nga mutandise okubeera awamu. Ekyokusatu, weetegekera okulwana entalo z'otamanyi. Buli muntu yenna afuna obujja kasita omuggyako omuntu gw'ayagala. Kati omukyala ono tomanyi maanyi ge, tomanyi biki by'ajja kukozesa. Bw'abanga mukkiriza ng'atya Katonda, Katonda ajja mmulwanira. Kati tojja kulwanagana na Katonda. Bw'abeera nga musamize nga gw'oli mukkiriza era Katonda tajja kukulwanira kubanga ky'okola kibi, obeera owadde Setaani ebbanga okubeera nti akulumba. Kati kyandibadde kirungi n'okola ekituufu mu kifo ky'okuyingirira entalo z'otategeera. Baganda b'omukyala nabo bajja kulwanyisa, oba oliawo ne baganda b'omwami wabeera nga baagala mukyala oli bajja nabo kulwanyisa, oba oliawo n'ab'eŋŋanda zo bayinza obutakuwagira ku ekyo ky'okola. Kati ojja sigala ng'oli mu bbanga ng'oli wekka. Ekyokuna, obeera olemesa enteekateeka za Katonda z'ayina eri obulamu bwo okugenda mu maaso. Omwami atalina mukyala abeera tajja sobola kulaba nti toli mufumbo asobole okukuwasa. Obeera ng'omufumbo kyokka nga toli mufumbo, omale obulamu bwo bwonna ku nsi nga tolina linnya lya mwami ly'oyitiddwa. Ekyokutaano, obeera weeteeka miggo gya Katonda. Katonda baayagala abanenya. Bw'obanga oli mwana wa Katonda tayinza kuleka n'oyinaayina ng'otambulira mu kibi. N'amaziga g'omukyala ono tolowooza nti nno ga bwereere. N'abaana bano bw'oyawuzzaamu okwagala kwa taata waabwe kati ng'ayina okubabalansinga abeere ng'ayagala ggwe nga bw'ayagala n'abaana be, oba si kyo basuulirawo ddala abeere naawe. Olowooza Katonda ayinza okukuleka n'oyinaayina kwaga amaziga gonna g'oleetedde famire eyo okukaaba? Embooko ya Katonda yeeno kankuwa ekyokulabirako. Tolaba nti nno olina akasente k'okozeekozeewo era embeera si mbi nnyo, olabika bulungi. Kati onoonya muntu gw'ojja obbeera naye oba akwongeremu ka kapito oba nga mugabanya endowooza ofune comfort.
naye Katonda bw'alisalawo okukuba ebyo byonna by'olowooza bijja genda zero. Ezo zonna ssente zijja kuggwako oddeyo ku zero emyaka 5 emabega nga bwe wali. Kati weegendereze, Katonda bw'akuba akubira ddala, baayagala abanenya. Ekyomukaaga kiyinza okuzaaza obwenzi oba n'emize emirala emibi ennyo. Njagala okubemu akafaananyi ng'oli mu nnyumba eyo omwami gye yakusuubiza oba gye yakuzimbira, kati ng'oli eyo w'omwetaaga akaseera ako kennyini naye nga tasobola kujja kubanga ali ne mukyala nambeemu era nga bali mu kikolwa ky'omwetaagisa akaseera ako, kyokka nga waliwo houseboy oba abasajja abalala abakwogereza era abaagalayo ekiro kimu kyokka. Bw'onoogenda mu maaso n'ekikolwa ekyo oba bw'onookemebwa omanye ebinaavaamu. Njagala okubemu n'akafaananyi omwetaaze leero n'enkya n'oluddako naye nga tasobodde kujja, onookikola otya? Ekyomusanvu, suubira ebintu okukyukira ddala. Eyo keya gye bakuwa, ebintu bye bakuwa, bye bakusuubiza, amasimu ge bakubira babikolera dda mukyala mukulu, kati batandika okwemanyiira balinga ba Luganda. Kati akaseera kasita kanaayitawo ng'amaze okuzaalamu omwana ajja tuuka naawe akumanyiire, oba oli awo ayinza n'okwerabira ajjukire mukyala mukulu gye bavudde ewala, gye batobye, awo we batuuse, obugagga we batuuseeko, amujjukire amuddire kubanga gwasinga n'okuwa ekitiibwa okusinga gwe yaakayingira. Kati olowooza nti eyo keya ejja kubeera ya lubeerera. Ekyomunaana ate era kyekisembayo kyekisinga obukulu, naye nga tunabagenda mu kyamunaana kwegayiridde sooka ontekere wansi mu comment section magezi ki g'oyinza okuwa omuntu ateekateeka okufumbirwa omusajja alina mukyala we. Nange ngenda beera nga nkuwa endowooza yange ku nkomerero ya vidiyo eno. Kale ekyomunaana, obeera ovudde ku kigambo kya Katonda, obeera oli mu kukola bibyo. Okuva ku lubereberye Katonda ng'atonze omuntu yali atonze ababiri bafuuka omubiri gumu. Lubereberye essula ey'okubiri olunyiriri 24. Oyinza okumbuuza nga mu ndagaano enkadde tulaba abasajja ba Katonda balina abakyala bangi ate Katonda teyabavunaana. Ekituufu kiri bwe kiti, bw'obeera osoma Bayibuli tokoppa bikolwa bya bannabbi, tokoppa bikolwa by'abatume, wabula tukoppa kiragiro kya Katonda. Kiri luddawa, kigamba ki? Ebikolwa byabwe tetubitwala. Kati okugeza Nuwa yanywa omwenge n'akunamira batabani be. Kati naffe tukole ekikolwa kya Nuwa eky'okunywa omwenge, tukunamire abaana baffe. Tulaba ne Pawulo naye bwe yagenda e Roma nga bamukutte bagenda musiba, n'agamba nti ye mu Roma. Kati naffe tulimbelimbe nga kasita olaba ng'oyitawo, tetukoppa bikolwa byabwe naye tukoppa ekiragiro kya Katonda ekiri mu byawandiikibwa. Maka essula y'ekumi olunyiriri 6 lugamba bwe luti, naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Omuntu kyavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaaba omubiri gumu. Kale nga tebakyali babiri nate wabula omubiri gumu. Tebakyali babiri wabula omubiri gumu. Tagambye nti tebakyali basatu kati mubiri gumu, agambye abantu aba babiri, musajja na mukazi. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takyawukanyanga. Tewali mbeera yonna gye yataddewo nti nno baawukane afune omukyala omulala. Kati bw'abeera ng'agamba nti nno bagenda tugattulula oba bagenda tutwala mu kooti batwawule nze nkuwase, Bayibuli egambye tewali muntu yenna alina kukyawula. Kati tugendeko ne Maka essula y'e16 olunyiriri 18 lugamba bwe luti, buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo anaawasa eyagobebwa naye abeera ayenze. Kati omuntu wagamba nti nno nze ngenda kugoba ono ndyoke nkuwase neera mwanattu, Bayibuli egambye nti abeera ali mbwenzi, naawe agenda ofumbirwa oyo agobye naawe obeera oli mbwenzi. Kati guma tobeera ng'ova ku kigambo kya Katonda kuba terina Bayibuli weeragira nti baawukane ate gwobeere ng'omufumbirwa. Endowooza yange eri oyo yeetegekera okufumbirwa omusajja alina mukyala we, nze ngamba bwe nti tomanyi omwami ono gy'avudde ne mukyala we, tomanyi bizibu byonna bye bazze nga bayitamu. Lwaki oyagala okwefiiriza essanyu eryo ly'olimu ng'oli wekka? Olowooza omuntu omulala ayinza okukuwa essanyu bw'obeera ng'olemeddwa oddifuna ng'okyali wekka? Bantu bangi abali mbufumbo naye baagala buddukamu, bakwegomba gw'akyali omu, naye gw'oyagala kwefiiriza essanyu olyoke oyingirire entalo z'otamanyi. Tomanyi maanyi ki omukyala
g'ogenda okulumba g'alina. Sooka osigale mu ssanyu ly'olina, sooka onoonye ebiruubirirwa byo. Kasita onoozuula ekiruubirirwa kyo omuntu n'ajja n'akulaba ng'ekiruubirirwa kyo nakyo akyagadde, omuntu oyo alina emikisa mingi egy'okusigala mu bulamu bwo. Naye bw'ogendayo nga tolina kiruubirirwa onoonya bunoonya wa waakugenda, ne gy'ogenda oyinza obutafunirayo ssanyu. Nze ŋŋamba bwe nti weesige Katonda. Olowooza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi yatonda abantu bonna abangi, yabulwayo omwami wo mu bonna, oyo gw'onooyitibwa erinnya lye bakuyiteko mukyala gundi, oleme kubeera nga malaaya obulamu bwo bwonna. Beera ng'okwata wansi ka description box kafaana bwe kati, kagenda beera nga keebikkula. Wansi ntaddeyo link za video 3, esooka egenda beera nga ekutwala ku video. Oyinza otya okuzuula ekiruubirirwa kyo? Kasita ofuna ekiruubirirwa kyo n'omuntu alina ekiruubirirwa kyo ajja beera nga akulaba. Eyokubiri, biki by'oyinza okukola okufuna omwami omukristaayo oba omulokole? Eyokusatu, biki ebigaanya okufumbirwa oba lwaki tonnaba kufumbirwa? Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, likinga, sharinga. Mukama akumpeera omukisa. Tuddemu ku lunaku olwokubiri wamu n'olwokutaano. Tunaddamu. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.